Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m. featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha amalungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital Farida Bikobere manya gange mbalamusaako ndowooza nti mwasuze bulungi era bubakeeredde bulungi okubanga ate mufuluma mu mayumba gammwe ge mwasuzeemu okulaba nti mugenda okunoonyeza ekigulira magala eddiba. Si kirungi nnyo kubanga gwe obudde bwe bukeera ate munayo otoola butoozi ne bukuzibako olunaku ne luyitamu ne tuyingira olulala nga toyina kyokoze obanga toyina ssuubi liyingiza ssente obanga toyina kintu kyonna kyokoze kirolowooza nti kiyinza okuleetera ssente weewaawo teruba olwo olunaku naye okugeza nga mu wiiki emu bbiri oba omwezi tekiba kirungi nnyo ddala. So tujja bakubiriza nnyo okulaba nti buli omu afaayo nnyo okulaba nti agenda n'afuna kyakola ekiyinza okumuleetera akasimbi okwerabirira. Si kirungi nnyo kubanga ate otuula butuuzi waka nga tokola. Ne bwebeera mukyala nga baakuwasa ewaka saba omwami wo olukusa omugambe munnange nsaba kugenda kukola. Si kirungi okubanga abazadde bo bakusomesa okuva mu baby class n'otuuka ku university ate gwe munnaawe n'osalawo ogenda ofumbirwe byonna bye wasoma obisuule ebbali ate nga bagamba education ebeera investment omuzadde aba yakuinvestingamu ng'asuubira nti bw'onoosoma n'omala n'ofuna mulimu ojja kulaba nga ate naawe ozzaayoko amagoba eri bazadde bo. So banaye twetanire nnyo okukola abaana ab'obuwala n'abaana abalenzi. Tuli live on Facebook osobola okubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda oba Digital TV pages ezo bbiri ojja kubanga ate otufuna bulungi nnyo. Ate ku YouTube ojja kubanga otusanga ku The Alternative Uganda. Ngenda kuba ate mpitayitamuko mu mawulire agabaddewo olunaku lw'eggulo n'abamaliriza Omumbejja Bikobere agenda kuneegattako n'omugenyi waffe olunaku lwaleero. Tugenda kubanga ate twogera nsonga za kuvuga mateeka agafuga ekkubo bw'otya bw'omanya nti munaye sinnakakata kuvuga ndowooza nkyetaagamu training. Byonna byonna tugenda kubanga munaye tubyogera kutandikira ddala essaawa 2:2 paka ssaawa 4 nga twogera mateeka agafuga ekkubo na envuga ennungi n'okubanga ate okwatamu ekidduka ng'oli ku kkubo. Nja kubakubiriza nnyo emboozi eno tugyettanire olw'ensonga nti tugenda mu nnaku nkulu ate ffenna wano mu Uganda tukimanyi bulungi nnyo nti ennaku enkulu obubenje bweyongera. Kakati omuntu yalyewuunyiza kiva ku kiba bad drivers makubo mabi oba abantu tebamanyi kusoma bubonero obubeera ku kkubo. So olw'ensonga eyo weetaaga okubanga ate weetanira nnyo programu eno sobola okubanga ate tukendeezaako tuyamba gavumenti naawe ekuyambe yensi etambulira awamu. So mu kyo tugezaako okubanga ate tuyamba gavumenti nga tubikkula abantu obwongo butya bw'oyinza okubanga ate weewalamu akabenje ku kkubo. Ngenda kubanga mpitako
mawulire gange katono nnyo awo nno omugenyi waffe twegatteko kubanga yatuuseeko dda ndowooza ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti US went to the polls olunaku lw'eggulo ennaku z'omwezi abadde 5 omwezi gwa November 2024 era kati buli omu abadde ne side emitima gibeewanise kubanga anytime from now basobola ate okulangirira president owa USA addako kakati aba Trump nabo bakutte emitima n'aba Kamala Harris nabo bakutte emitima okutegeezaamuko nti states ezidetermininga akalulu ka USA ziri 7 era nga zino states bw'oziwangula ogamba weewaawo nange ninako wentuuse ate munaye bw'omala states zino bayina electoral college erimu ba members 538 kakati electoral college na edetermininga nnyo ani agenda okuwangula ebintu nga bwe biyimiridde Kamala Harris ali ku 46.5% ate omukulu Donald Trump ali ku 52%. Kitegeeza ki nti yakyasinze ku states omusanvu ezirina okudetermininga ani asinga kuliko Arizona, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania ne Wisconsin kakati ekitegeeza nti omukyala Kamala Harris ku states ez'omusanvu yasinzeko states 2 states 5 Donald Trump zona naziwuuta buva ekyondo kye kireetera ddala ekiraga njawukana eri mu points zaabwe nga bwe bali mu kutambula era tulindiridde kati ekisigaddewo kye tunoolidde obubonero obuva mu electoral college era nga kigambibwa nti asooka okuweza 270 electoral votes okuva out of 538 gwe baba yabawa alangirirwa nga president abayiseemu kati fenna tuli mu kusabirira buli omu alina side ye abawagira President Donald Trump nga bagamba kale ate abawagira President Kamala Harris nabo emitima gibeewanise kubanga ate bo points zaabwe zikyaliko waggulu ddala zikyaliko wansi mukulu Donald Trump bw'ayitamu bw'asooka okuweza 270 college votes zino munaye aba afuuse President wa Amerika omulundi ogwokubiri ate mukyala Kamala Harris bw'asooka okuweza 270 college votes zino aba afuuse first American woman president kakati oyo aba akoze history n'omukulu Donald Trump era naye ajja kuba akoze history okubanga ate afuuse president wa America emirundi nga tejeddingana nti yasooka n'afuluma ate n'akomawo so no naye agenda kubanga ate amakinze history ye katusobola okubanga tulindirira all our eyes are glued okulaba nti ate ani asooka okuweza obululu 270 out of obululu 538 anaaba asoose okuweza obululu obwo yagenda okubanga ate alangirirwa naye kati ndowooza nga bwolaba ku screen awo abantu bali ku bunkenke amasimu gakubibwa before even the election day twabadde tulabanga Madam Kamala Harris vice president ng'ayagala kubeera president ng'atambula door to door ng'anoonya akalulu kakati nga bwe biri omukyala ali wansi Donald Trump amusingira ddala points 6 ekyo eyo nno difference tebeera ntono naddala mu nsonga bwe zityo so nno katusabe tulabe ate munnange gwe banaaba balangiridde tujja kubanga ate congratulating waneno ku digitalk naye nga fena tulindirira abagenzeyo okulaba nti mu observing akalulu naddala abavudde wanene Uganda katusuubire nti mulaba democracy nga bwakola tusuubire ne wane waffe kubanga we are going to polls in 2026 tusuubira nti democracy ne wane waffe ajja kukola kubanga example tugirabye n'abagenzi observinga mulabiddeko ddala nagamwe nga bwe tulindira okubanga tufuna president wa America addako ngenda kubanga ate ngendako ate wano kuseteserezo w'eggwanga Uganda ku parliament yaffe munnange weeks nga 2 eziyise omukyala speaker wa parliament Anita Among yavaayo n'ayimiriza olutuula lwa parliament paka ennaku z'omwezi
nga 7 omwezi gwa November enaku z'omwezi nga 6 olunaku lwa leero era nga kino kyaddirira akavuyo akali mu Parliament ku bbago ly'emwanyi eryali liteereddwawo ku floor of Parliament ababaka okulikubaganyako ebirowoozo nga baagala UCDA esobole okuba nga eddizibwa mu Ministry of Agriculture. Kakati olunaku lwa leero tusuubira okulaba ate ababaka mu Parliament nga baddamu okuba nga bawaayo endowooza zaabwe ku ki kye balowooza either UCDA eddizibwe mu Ministry of Agriculture oba esigale nga bweri. Olunaku lw'eggulo ababaka ba opposition ab'oludda oluvuganya babaddemu naye ne press conference bano nno nga bagamba nti tebagenda kubanga ate baddirira oba nga batiisibwa. Bano bagambye bagenda kubanga bayimirira ku nsonga zaabwe ku point yaabwe gye basooka okubanga ate bayimirirako nti UCDA teyina kubanga ate egattibwa mu Ministry of Agriculture era nga bano bagambye tebagenda kubanga ate batiisibwa oba okuba nti ababaka okuva mu gavumenti munaye babeerako ne kye babawa oba ekyojja mu miro. Bano bagambye bagenda kubanga ate bayimirira ku side y'abantu kubanga ensonga y'emwanyi it is not a political issue wabula nsonga y'abantu. Era omukulu Honorable Joel Senyonyi yagambye nti singa ababaka ba NRM bakitegeera nti kino kye balimu oba kye bali mu kulwanyisa kikosa abantu bwabe bakiikirira ne balimu okukifuula nnyo politiko wabula ne basalawo okulaba butya bwe bayinza okuba nga ate bakikolamu okulaba nga ate ensonga zaabwe oba okusalawo kwabwe mu Parliament tekukosa muntu yenna ali wabweru. Era ndowooza tujja kubanga ate tubalaba olunaku lwa leero nga basalawo butya either UCDA eddeyo mu Ministry of Agriculture oba esigale nga bwebadde ng'esobola okuba nga ate etambuliza emirimu egy'emwanyi n'okulaba okuba nga ate eyambako abalimi. Bantu bangi nnyo tebategedde nsonga y'emwanyi nnyo yadde ng'abamu bagifudde tribal olwa statements ezaakolebwa ku first sitting ng'ebbaga eryo liteekeddwa mu Parliament ate ng'abamu bagifudde political okulaba nga ate bagikolerako ground naye ng'omunnayuganda yali ebuuzizza implications ki ezikirimu singa UCDA egattibwa mu Ministry of Agriculture era singa ebeera erekeddwawo era olowooza kiyinza kuyamba kitya abalimi b'emwanyi kubanga omuntu omu yalowoozezza nti bw'abanga President Museveni ye yasalawo okubanga ateekawo UCDA that means asobola okugidissolvinga bw'ebanga tekola biruubirirwa byali ayagala. Naye tujja kubanga ate tukufollowinga parliamentary sitting enegenda okubanga etuula olunaku lwa leero tulabe ate ekinaaba kigenze maaso awo mu Parliament okubanga ate tuddako no ku KCCA tunajjukirwa nti okuva enjega y'ekiteezi bwe yabeerawo tubadde n'obuzibu bwa kasasiro muyitirivu nnyo mu kibuga nga munnaye ababaka abakulu mu KCCA bagenda ne basaba obusabi enkumba banayi tusaba tuleetekeeyo kasasiro ne bagenda emukono ne basaba banayi tusaba tuleetekeeyo kasasiro. Kakati olunaku lw'eggulo omukulu acting ED wa KCCA omukulu Frank Arosa ono yavuddeyo n'atubuulira nga bwe bawadde contract ekitongole kya Jaspong okubanga ate kirongoosa kasasiro w'ekiteezi. Kinajjukirwa nti mu mwezi gwa October ndowooza nga guggwako Lord Mayor yavaayo n'awakanya ekyokubanga ate bawa Jaspong company eno ng'era contract eno omukulu Lord Mayor ng'agamba nti yayisibwa mu kamooli tebagikolako kunoonyereza kumala era nga bagamba nti eno yali handpicked bagironda bulonzi teyayita mu mitendera nga bwe giyina kubeera. Naye ng'era tunajjukira bulungi nnyo nti omukulu acting ED wa KCCA Frank Rosa yavaayo n'abyewakana n'agamba nti ye tawangako contract kampuni yonna era n'agamba nti zonna kampuni ezinaaba zaagala okubanga zirongoosa kasasiro w'ekiteezi zigenda kuyitibwa mu mitendera emituufu awo ono gwe banaaba balabye nti yayina ebisaanyizo ebimala sokosa nti yayina yasaba oba yagaba akasente ndowooza akawerako gwe banaabanga ate bawa contract eno. Kino nno kyaleetera kaliisoliiso wa gavumenti okubanga ate ayimiriza enteekateeka zino asobole okumala okola okunoonyereza awo no baddemu okulaba nga ate bagaba contract eno. Munnaye fortunately or unfortunately omukulu ED wa KCCA yavuddeyo n'ategeeza nti yafunye order from the President of Uganda okulaba nga ate bamugamba awe kampani ya Jaspong contract
esobole okubanga ate etandika okulongosa kasasiro w'ekiteezi. Omuntu we yeebuuliza lwaki ye president ayina munyo interest mu kampani ya Jasponga era lwaki yalikoze order ng'alagira executive director wa KCCA okubanga ate awa contract company eno. So nno munnange ebinaagenda mu maaso mu KCCA oba ekiteezi tujja kubanga ate tufollowinga story ntulabe olowooza kampuni eno eyina ebisaanizo ebimala okulaba nga ate eddaabiriza kasasiro ono. Kampuni eno eva wali abagikulira bawali mu Ghana era nga anytime from now bajja tandika okulaba nga ate batereza kasasiro w'omu kiteezi. Omuntu omu yagambye nti tetwandibadde nga tulowooza ani gwe bawadde contract wabula kye twandifuddeko nti balina money power mala okulaba nga ate batereza kiteezi obutaddamu kubanga ate eyonoona ebintu oba n'okutta abantu. Omukulu Frank Rusa era twamubuuzizaako ku 4 billion government ze yakabawa okulaba nga ate bateekerateekera kasasiro no wayina okugenda ne tulowooza nti oba banajjako kweza essente basasule oba baliyirire abantu abo abakosebwa kasasiro kugeza ba landlord abataweebwa ssente zaabwe. Ono yatuzeemu ng'atugamba nti essente ezo zigenda kubanga ate zibayambako kulaba nga balongoosa ebitundu ebyo gye babadde bayiwa kasasiro ng'ate tebabadde menti kuyiwayo kugeza ng'enkumba nti munaaye nayo obaayo n'onayo. So a part of that money zigenda kubanga ate zirongoosa ebitundu ebyo gye babadde batwala kasasiro naddala nga babadde mu kaseera ako nti babadde tebalina we bayiwa kasasiro. Era n'agamba nti ku nsonga y'aba landlord government yagamba nti egenda kufuna ba valuers basobole okulaba nga ate bavaluinga plots zaabwe ku ssente ezinaaba zitambulirako nti kalooza plot y'ekiteezi saawe negula ssente mmeka awo nno munnange basasulwe ssente zaabwe. Naye n'agamba it is not in their mandate okulaba nga ate baliyirira ba landlord abo. So n'agamba nti enteekateeka government egiina era bajja kulaba nga bwe banaaba bamaliriza process yaabwe ey'okubanga bavaluinga ettaka lya ba landlord ne property n'ebintu ebirala ebyaliko bajja kulaba nga ate batandika okubawa akasente kaabwe. Ng'amaliriza amawulire gange ag'olunaku lwaleero, olunaku lw'eggulo twalabye eggulire ku Uganda Airlines nga munnange bagamba nti eno eyina ebbanja era ng'omuntu eyabadde ababanja essente yezi yayise $10 million. Ezo nno zigendera ddala no ziringa 370 million ezawana ewaffe Uganda. Omukulu owa Mixjet munnaye ng'agamba nti ajja kubanga ate akuba Uganda Airlines mu mbuga z'amateeka bwebanga temusasudde ssente ze. Ono agamba nti abantu bano bakkiriziganya okubanga bamusasula ssente wabulanga kati saawe n'abanja emiliyoni 10 eza US dollar ate nga tebanateekawo nteekateeka eraga nti banaamusasula. Kakati Uganda Airlines olunaku we lwazibidde bano nga munnaye nabo bavuddeyo okulaba nga balongoosa erinnya lyabwe ne bayisa ekiwandiiko okulaba nga bakliyalinga ate amawulire agabadde gagenda mu maaso mu ggwanga. Bano bagambye nti they went into a contract n'omukulu owa Mixjet onono ng'asinziira wali eri e Dubai era nga bano ne bategeeza nti bakkiriziganya okubanga abasaplayinga amafuta okuva omwezi gwa July omwaka gwa 2019 okutuuka omwezi gwa July 2024 era nga bano bagamba nti omukulu ono ababanja emiliyoni 8 eza dola si 10 yeze yabadde alleginga era nga bano bagamba nti ensonga lwaki baluddewo okusasula ssente zino nti babadde tebakkaanya ku fuel prices zabadde abaweerako amafuta y'ensonga lwaki invoices ze babadde tebaziddamu era bano bagamba nti banaamala okulaba nga ate bekanyiza invoices ne bakkiriziganya ne ku prices bajja kulaba nga ate bamusasula ssente ze aleme kugamba nti abanja era ne bategeeza bulungi bannayuganda n'abo abasuubira okukozesa Uganda Airlines nti ekyatambulira ddala wabula bino byonna ebigenda mu maaso tebiina ngeri yonna gye biyinza kuyimirizaamu mirimu gya Uganda Airlines yadde ng'omukulu yagambye nti abawadde essaawa 48 bwe baba nga tebamusasudde singa ennyonyi ya Uganda Airlines landing e Dubai agenda kubanga ate agiconfiscatinga. Tujja kubanga ate
mulaba story we nabanga etambudde bamusasudde tebamusasudde agenze mu mboga z'amateeka tagenzeemu naye ng'omuntu yali ebuuziza lwaki Uganda Airlines yali tuso okubanga ate ebanjibwa ate n'omuntu n'atuuka okubanga yeewerera okubatwala mu kooti mulyoke musasule ate nga contract yammwe yaggwako dda mugamba nti contract yali eggwako mu gwa 7 and we are in November munnange kiba tekikoze erinnya ddungi nnyo so ndowooza nti tukwate bulungi ba service providers sobola okubanga ate emirimu gyaffe gitambulira bulungi ngenda kubanga mpumulamuko katono nnyo bwe nkomawo ngenda kuba negatiddwako Omumbejja Luwede Lilian n'omugenyi waffe ow'olunaku lwaleero. Very good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long?
I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.